Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's #1 online TV station, Trendy TV. Yes, alright. Nyongera okwebaza gwe omulungi eyekumira ku Trendy TV East Africa, #1 online TV yokka ekuleetera buli update yonna eba yakagwawo mu ggwanga. Kati nno ku mulundi guno amawulire ge tukuleetedde gakwata ku President Yoweri Kaguta Museveni. Nno ku mulundi guno avuddeyo n'asaba abavubuka bonna abali mu ggwanga Uganda balabire ku Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine nga beenyigira mu bintu ebikola ensimbi. Ku mulundi guno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'asaba ekyo abavubuka naye nga sina kutuusaako mboozi eno mbujjuvu. Nyongera okwebaza gwe yekumidda ku Trendy TV era nkusaba gwatanaba subscribinga kona mukadako osobole okuba nga ofuna notification ya buli update yonna gye tuba tukuweereza. Kakati nno ebyo ebigambo byenkugambye Yoweri Kaguta Museveni byasabye abavubuka basabye okwenyigira mu mirimu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesiba mu bintu ebikola ensimbi era nga bino abyogeredde mu lukiiko mwe yasisinkanidde abavubuka ba United Nations abegattira mu Coalition for Sustainable Development Goals oba mu bufunze kiyite SDGs mu maka g'obwa President Entebbe nga bano bavudde mu ebibiina 25 birambirira era nga babadde bakulembeddwa mu Rosa Malango ng'ono nno munnanga atuwuliza ye UN Resident Coordinator mu Uganda. President Museveni agenze maaso n'agamba nti mwogere ku bintu bibiri mu bigambo bingi nnyo, mwogere ku bugagga n'emirimu. Mu kugezaako okuddamu ebibuuzo bino agambye nti obugagga bunaavaawa n'emirimu era agambye nti amanyi ekirina okukolebwa okuvunnuka bino byombiriri. Bino bisangibwa mu makoowe ga mirundi ena. Agambye nti okuvunnuka buno obuzibu bw'obwavu n'okubulwa kw'emirimu. Agambye nti amanyi ekyokukola era nga ebyokukola bigwa mu makoowe ga mirundi ena. Agambye nti ekisookera ddala by'ebyobulimi nga byakufuna nsimbi. Agambye abavubuka mwenyigire nnyo mu by'obulimi nga byakufuna nsimbi. N'ayongerako amakolero, n'ayongerako obuweereza, n'ayongerako tekinologiya ne gavumenti. Era agenze maaso n'agamba nti ekizibu kye mulina oba kye tulina nga ffe abavubuka nti bazadde baffe bakyakolerera mbuto. Era agenze maaso n'agamba bazadde baffe balina ettaka naye bakolera kulya kwokka ate nga tebalya bulungi. President Yoweri Kaguta Museveni yategeezezza era nti mulimu n'olumu lwe yeebuuza oba ye naye talina mulimu kuba asobola okutunda amata, asobola okutunda amaliba, atunda ennyama, amatooke n'ebirala. Era ng'agambye nti muwala we okugatta ku mirimu gy'egyo gy'akola, muwala we asobola okukola ekkolero eryongera omutindo ku mataage g'abafulumizza ye nga Yoweri Kaguta Museveni mu faamu ye. Era n'agamba gyegyo emirimu gyaffe ebiri oba emirimu gyabwe ebiri. Era agenze maaso n'agamba nti omuntu omulala yoyo atenyigira mu bulimi oba amakolero, yoyo atenyigira mu mirimu oba amakolero, Bobi Wine. Era agenze maaso n'agamba nti Bobi Wine ayimba era ye n'agamba nti talya nnyimba za Bobi Wine ye nga President Yoweri Kaguta Museveni naye ennyimba ezo zimuwummuza ebirowoozo era abeera talina kyalidde naye abeera musanyufu. Kitegeeza Bobi Wine atuwa obuweereza obw'okutusanyusa wamu n'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni. Ebyo abyogedde mu bigambo byagambye Bobi Wine atuwa obuweereza obw'okutusanyusa then n'akola ki? N'afunamu ensimbi. Kakati no President Yoweri Kaguta Museveni wavuddeyo ku nsonga eyo. Jjukira ensonga eno ey'okubulwa emirimu n'obwavu mu ggwanga abavubuka bonna beesiba ku nsonga eno gye basinga okwesibirako ddala era buli omu avaayo. Bannabyabufuzi abavaayo ogenda okwesanga nga 80% bali kwena ensonga y'ebbulwa ly'emirimu oba n'obwavu obungi obuyitiridde mu ggwanga naye President Yoweri
Yoweri Kaguta Museveni agambye nti ensonga zimanyi ez'okuvunula obuzibu obwo oba ez'okuvunuka obuzibu obwo, era agambye ziri makowaana ago genkuwadde okwenyigira mu byobulimi, ebyobulimi ebirimu okufuna ensimbi, so si bino ebyokulima nti noonya kyakulya nga wagambye bakadde baffe bebakola. Agambye nti bakadde baffe benyigira mu byobulimi naye ng'obulimi bwe benyigiramu bwakulya bo nga bo, ate nga nebalya tebalya bulungi. So atusabye twenyigire nnyo mu byobulimi nga byakufuna nsimbi, twenyigire nnyo mu makolero. Era ageze maaso n'agamba amakolero nti tekyetaaga kukola kolero ddene nnyo, ekyo kyomanyi. Saba obuyambi mu ngeri yonna esoboka, noonya ebitongole bya gavumenti ebigwa mu area gy'olinamu obukugu, birabe byo engeri gye bisobola okuyambamu okutandikawo ekkolero ettinitini, then with time lisobola ovaamu eddene era ne liyamba eggwanga lyaffe. Ayongeddeko ekyanagamba nti obuweereza era n'ayongerako ne tekinologiya wamu ne gavumenti. So byebyo nno betufunyeyo eri ku saidi y'omukulembeze waffe ow'eggwanga. Jjukira nga baakamulangirira mu kalulu akakaggwa akaliyo nga 14 January, era nga wetwogerera kati Robert Kyagulanyi Ssentamu yatwala okwemulugunyayo kwe mu kooti okusobola okusalamu okulangirirwa kw'omukulu ono Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga kyenkusaba wekumire ku Trend TV East Africa obeere ng'ofuna update zonna ze tuba tukutuusaako. Subscribinga gwatanaba kusubscribinga kona mukadaako osobola okuba ng'ofuna buli notification ya buli kintu kyonna kye tuba tukuteereddeyo. Agamawulire gavudde oba obubaka buvudde wa mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. So simanyi ndowoozayo ku bigambo bino nga obiwulidde byonna, saba okomentinga endowoozayo tutegere kigwe kyoyogera ku bigambo bino, oba oli awo tomanya bisobola otuuka eri awo bekikwatako ne bategeera ku nsonga zino. Bwe balinnya okwekuumira ku Trend TV era okutovaako. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's #1 online TV station, Trend TV.